Jennifer kyagamba Segirinya wawangula obubaka bwa parliament naye kati guno omwaka wandibadde owummulamu nomala okudda nowona ate parliament ejja kusigala ngaekusasula bulungi sente zo omuntu gwe yandibadde ng'avaako kuno oba n'agenda eyo nakaseke munda eyo n'ofuna ennyumba gy'obeeramu nodda abakutawanya masimu naawe okulwana ennyo tulina okulabika ku social media olabika okyali week wagigenda nojjanjabwa bulakoko omubiri gukome. Jennifer easy cool down kino kankyogere kyogere kankyogeza amazima n'okufumiitiriza Honorable Segirinya alabika mulwadde. Honorable Segirinya mwagala ebitiibwa tebigula bulamu, mwagala ebifo tebigula mulamu. Honorable Segirinya, you have your friends. Majority zawedde bani. You have your family. Okulwala kya buntu. Tulwala endwadde nnyingi nnyo. Tulabeka abantu bangi abadde n'emibiri ne giggwawo ate ne giddawo. Honorable Segirinya, teri mufaali mu parliament. Teri mufugwe bagenda kulonda kalulu kajja. Teri mufugwe balonda kalulu kajja. Ate Segirinya sigwa agenda okusooka okubeera omubaka. Sigwa wasooka. Era ne bwona wanga Mukama akujewo parliament jasigala ng'egenda maaso n'eggwanga lijagenda maaso. Segirinya tolina muntu gw'ogenda ku approvinga. Tokakambeera. Okasembera. Weguze nnyo. Okakokwagala tewali agenda kugulira bulamu. Ate kyakoze kafere yayimba ngagamba kimala kyetukoze. Segirinya genda ku Amsterdam, genda ko mu America owumule bibwe na simozi veko. Nze musindise wafu mu kyale ye nakawuka afune nyumba gyaberamu omusala gujja kubanga gujja. Tolina genda kukakasa tebagala no. Koko ngabo jagala nga bagifumbye oliye ku mayuni outeka ko kakaganda. Oliye ku nsujju bakuzeko kuddagala olaba bino ebintu byafumba bi wali olidde kujje nyiga mfumba bino ebintu wakunyiga kamunyani oyo nyinjo kugamba kintu nga tokiryangako ekiki wali olidde ku luwombo lw'eggi sirumanyi nvaako naawe mpozo olw'ekyennyanja. Segirinya wetaga boil bakufumba oluwombo lw'eggi ng'ate siiga agatali masuse ekisinga okunuma mu byonna nga masuse ne balugula omusajja ono akaka embeera okakembera wekase nuupu abasajja abo bayimirira mu public ne bagamba ntoli mulwadde nga Honorable Nsereko akusabira sente bojjanja bibwe ne bayimirira mu public ne bagamba nti olina comedy gozanya wavaayo nga wakadda wano mu Uganda n'ogamba omusajja ono nebanga ofudde tajjanga ku mulambo gwo oyo wayiswa mufumbira ne Sonyonyo omwagazi waabwe yavaayo n'agamba nti gwe olina politics bw'omuzanya munonya sympathies. Togenda kukaka kwagala abantu abo okimanyi bulungi kadi y'okugikuoyekawo empeke twakwa ne basawuda madada bali bakumye kadi we kanyini wankubira ne tufungwa n'amabere ne tugakuba ku chorus nga bakumye kadi y'ekyaddondo y'ekawempe nga bagenda giwa oli omusajja yani ono yeefuula nga mbatajja kuba MP Latifa mukwano gwange family ya kati njagala kutegeeza family yona mikwano gyange n'omugenzi Alhaji Nasante Sebagala kyetwakola ne ba Bobby Yanga twakola olutalo sematalo nga ndi wa NRM nenga nona kadi ya Segirinya bagimuwe sikadi n'ogigula sente n'ogifuna n'oyitamu alwakyo tekamuyugula kadi yagulangule mukwano ne yamuwasa my friend mukwano kyenjogera nkimanyi bino si byampaka kali kyo bino si byakulimbira bantu ebyo nana tubiveeko Segirinya teri mufaali mu parliament wavaayo Honorable Nsereko yasonda sente n'alwana okujanjabibwa naye wadde okuvaayo tewavaayo n'oyimira mu public n'ogamba nti neebaza wabula wavaayo ne beebaza abantu ba Nuupu abagamba nti opulitendinga katuli ku lutalo lwa Nuupu siri ku lutalo lwa Nuupu oganye kuntegeera katumulemu katono kwegula aganye ne kukkiriza okuvako mu kamera okumuwummula Segirinya wummula tewali ali kunenya tewali muntu gwe batuma sente teri mufaaliya please
tulako neneegayira Allah Sejjirinya nsooke mu ttaka buli lwenda bango olwadde ngamba nti oba olyawo Allah yanukula edduwa yange Sejjirinya waali nsookayo era neneegayirira Allah ayinza okundaga ku ssanyu nga ntunuddeko mu ntaana ya Sejjirinya ne bwe nnaakugoberera oluvannyuma kuba ffenna lyekkubo naye nsaba Allah ntunuleko mu ntaana yo Sejjirinya ndi sure ti embeera gy'alimu si nnungi nkakasanga Allah ali mu kwanukula dduwa zange obubaka bwe nnaaliwadde Sejjirinya obulinga obusembayo neegomba njagala nsaba Allah andage ku maziga ga famire ye nga gakulukuta nga bwe yankaabya nga nakati bwakyankaabya Sejjirinya nsaba Allah akkirize edduwa yange ndabe ku famire yo ng'otudde wali olambadde tokyasobola tokyalina ssuubi bikuzangulu famire yeefuna ekyokuyiga neeba swiri lwaki mwefuula nti nno mwerabidde ensonga lwaki Sejjirinya yatabuka ne Ssekawumalu mwerabidde 3 years back omuwala yazaala omwana n'afa ng'agamba omwana ono wa Ssekawumalu Sejjirinya alyoka akwata akaana akateke mu box batambule nako agende n'eraale y'abantu nga bangi paka ku geti ya Ssekawumalu alyoka aveeyo nga ne bannamawulire bamulinze akaabe mukazi wanobe Sejjirinya n'avaayo n'amugamba nze nkola bwenkanya abaana bavuddeyo bandaajanira obatikka embuto kaakati omu ku bwe natadde ku peegi yange oyo yajja kunona amagezi ng'ayagala kuyita senior 4 Ssekawumalu n'amugamba this medicine I give it passing inside the skirt maswali ekyayita mu sikati kyaleeta balongo yagenda okukomyawo abalongo ne bamugamba twala abalalu oyo mulalu annesibako you understand ebiseera ebyo skando z'abakyala zaali nnyingi naye ng'abakyala tebakuliridde baana batoototo Ssekawumalu eddagala eryo mbu yaliyisanga wansi mu sikati bamada temumbuukira sirina maanyi batiimu Ssekawumalu temumbuukira munnange era Ssekawumalu ng'abeera awera nkolokoto Sejjirinya olifa bubi era paka kati buli we bamutuluzaamu kamera alhamdulillah Mungu w'amaanyi mulaba omusajja ansooka nagamba Mungu nze ansooka okufa era njagala kulaba ku ntaana ye maswalila hawula kaakati Ssekawumalu gwatali musezi Sejjirinya ono bw'anaafa onaamukola otya ebintu bino byakyuseemu wadde abantu batukola ebibi ffenna twali tukolimye naye Seeka wayogeddemu bubi kaakati ne batubuukira abasiraamu muli babi nnyo promo ziri muzite basonyiwa kyova bamaada ye mulumbe Ssekawumalu mbuseka mbuseka bwa TikTok bugenda buli bumpuguma bugenda butagala mu mizikiti bwamu tawoni tswana kasanga bakasaza watufu bugenda buzungana koje kale so kwogera ku basama bali n'embizi banyo omwenge mabala buli musamu gosanga nga ile kikopo bwekiti mu bala bazungana bikopo bijudde omwenge obulaba mnyera mwana je drink lwali kwata kwena je drink yo musilamu mu bala oli mali ntwali enkafu kale ne kwogera kwabo kagenda kazungana kawumpuguma kuli muzikiti bulu toyina la wakati watufuka wokasanga kafuka kaseka ka ku TikTok kali yane pirawo ebigodo kagenda kawumpuguma ni buzunga kumawule dibuli wali mawule dibuli awunya pirawo omanya babere bamufumbye mwe mnyinya mpaja munyampidem bugenda buzungana nyini olekere dabasema bali embizi musajja avana naganti embizi ewoma nayo wanayika n'abalozo embizi olekere dawo owala mpi abasumba kale gemba zikalinga mpuzo olugudo wonna kalinga embayi nekeka kaza kasobola okulipulesinga muzati kafuka kaseka wasomera waseka obusiramu abusubulawa tuweje wasubula obuyisiramu kogera Luwarabu lulimi lwa Saudi Arabia sidini nabujana butukinako ne butunyampira ne kekala mola ne butema empale katikali kubasumba ojja kulya pirawo wembizi ng'obumpuguma ku mawule muva ku bantu nsi nyivu mulekera omanyira abantu sigwasose mu Islam ate ne muzata toli muli pulesinga goyisaka wa TikTok wasomerawa ebalwa joyina eriwa nakati wadde buzi kusoma naye buli omuntu omubambiranga basiramu banno babambira abakyala babambira mwogera ebigambo ne byesitaza abasajja mmwe mulemedde okwebulya n'okutula wansi simanyi na bamufuti gye bali abasajja batuufu kubulira busajja bo
muli ku TikTok mufuusa ebizibu tekayina bukulu bwonna mu Buisiraamu bamufutije bali basisasajja basometa byabwe abategeevu basi nekagenda kavuma buli muntu kisero kavuma abantu mu mizikiti nekavumira ddala abantu nekavuma bana makerere nekavuma tekayina Obusiraamu ko kabusuubula ludda wa haniyaga basi mufuti basirise basajja babusomerera babulimba ine bitira byabwe ye talina na adolesi tona no muzikiti omutufu gwasaza mu tagulina kakalime gena kabule gena kusabiriza mu office buli wamu buli muzikiti de kagena kawumpugumira kubane kavuma buli mene kamutulako nekeka namula nyini kanyizaako tekana na address wosobola kasanga kale mwana guletera busikezi njira biwero ku mutwe obaka atijja ku mukazi obaka atijja ku malaro gani ero tosona kanonya n'okafuna noyinza gandi ateka isawo ndi motoka yako eyo ntivundi kawuyawo olwalero Ssegirinya mulwadde era mukunjogere nyangu tugamba ali mu koma mulowooza sibiraba naye ndi musanyufu lwa nsonga ki nze nalwala olw'ebyo Ssegirinya bye yantuusaako nengenda mu koma mama wange nava mu kyalo nabeera nga ambeerako. Barakallahu fikum wa jazakallahu khaira. Olugero lw'Abaganda lugamba lw'oyagaliza muka kitaawo lutta nnyoko. Kisobola kwejjusa abannenya ku social media bagenda ne bagamba nti akasajja lwaki kale mbalaba nga bannenya nnyo musajja tosonyiwa akasajja lwaki togira katya tolowooza tosengejja